Kamukole mutya ndi ku nnyonyi. Abekata bakulinde. Abekata baninde bategeke abamagumisi abaki ababakanzu bonna ndaga nnyo gomesi ne kansu muntu abagumidde. Ekitibwa kyonna nga abebitengi bonna. Ate abawalabu bambala nnyo amakanzu kituufu. Bambala nnyo amakanzu yes. Export TV to the world. Export TV YouTube channel subscribing take a like ato commenting ensonga yo najo yagalo tusa igenda tuka gwagala okugerako naffe buterevu tobonabona mutayi namba esimu eri awo wansi gikubeko sindika obaka eri ne ku WhatsApp obeko kyotubuuza amannya omwana soda mutayi abe wali ku kido always tugenda kuweereza paka aba Elshadai Money Service International South Africa amakanda makulu gyegali batusambuza sente bazetoloza ensi eno yonna omukulu yangamba sengendo nabulamu kotuli obo zijja mu Uganda zitwala umusiye bwero zijja musiye bwero zileta neno ku discount entono nnyo era so omukulu luminsa tukwagala nnyo mukama akutukumire mukulu wa Salamu Furniture nene ekireka bweyogerere opposite Nabisonsa naye mukubireko aina package za mwennyingi 40% yagirese obentebe badde yakakadde boyita no ku Export TV bagikuwa ku mitwalo nkaga bwebe badde ya mitwalo 5 bala bwebe badde ya bukadde gundi bala so gendayo babikoleko ndi mu kibuga Makindye mukunja ne King Sheebah tandika ngawe nagambye nti kigoye wezinge era yazze era wenjogerera akyali era bwe tali bantanya n'ennyonyi omukulu ayinza obutakola ki obutagirinya mawulire gannaku kuba twajesunga ebbanga ddene niyo mwami ono yavuddeyo ffenna yatukanze mu mitima si ffeffekka wabula nabo naye nga sinnaba kulandaga ebyange obimanyi King Sheebah omukulu gwe bayita mubuuke omumanyi mumanyi bulungi muganda wange omukulu oyo obutambi mu bulaba era abasinga mpoziko nga gwe oli mupya bwoba tonnakalaba genda ku TikTok obutambi gye buli ne ku YouTube omukulu ng'awanda omuliro nga tajja girinya ajje ku kiggwa oba agende ku bakulu empewo naye munaye Katonda oluusi aba w'amaanyi Katonda aba w'amaanyi Sheebah okimanyi ekyo wasuza otya nasobulungi wasuza otya kulaba waliwo n'erinnya linawudde bakuyita linnya ki mukunja linawulira akuyita aeroplane kati gwe aeroplane yes ate ye yani ekata abaana bane ekintu mukitadde ku international level bangame enaku zino ogera na luzungu naye waliwo omukulu yavuddeyo era akatambi nja kukakulagako ng'agamba tojja linnya nnyonyi empewo zaaganye mukulu ki mubuuke naye ng'ate muganda wange tanjagaliza mbuoliko empewo zaagala osooka ogende ku kiggwa ofuuweko ku kyoto nakyo kitegeerekeka kisoboka waba ye yalengedde kisoboka okuba nti nno oba kusooka genda nga aba alengedde ebijja okubaawo nti oba kulwana ate okusinga okugwa ndoza aba ayogera kituufu mbu yakubirako mukunja n'amugambako mu by'emirembe mukunja n'amuvuma n'amugamba toyagaliza Sheebah nja nakukuba ebinnya ebyo bw'olemezaamu nga toyagala munno alinnya ennyonyi kunja atabuka n'avuma mubuuka yandibadde amuwuliriza anti ye mubuuka agamba olina okugenda n'ewa taata ewa taata nja kugendayo naye ewa taata kumpi ewa taata Nsangi nala kuba transport yayimuko ku buzibu naye singa agendayo nemulaba singa era bakyogerera nze nalinga ebyo ebintu ndi mwangu ku byo singa kati nagendayo dda naye transport kuwa taata kugenda ewa taata nogenda ku kiggwambu ku mpewo ogenda sookawo wa taata ndwaje anti yalina babadde bonna yalina okugamba nti ku kiggwa luna tubikoleko omanyi ku kiggwa kyammwe omanyi gye kiri ekiggwa oba siwuliranko naye mpulira abantu bagamba naye mmwe mulaka mwina ekiggwa ewammwe oba essabo naye mbagamba nedda sinoonyereza nnyo kiraka gyebiri kuliwo empewo zetukulabako bambi nga nkambwe zibanga eziteerera ne zitwagala naye ate olumala ne zikambwala kiza naawe okimanyi oliko empewo
kale olumuzija kibuyaga naafuwa nga olwatoso ava mu kifo wena n'okankanamuko ng'oluzizze naye si buli kiseera ziba zaagala ki omusaba kati nayigo saba nzekka awo mba nkutegeera woba osaba Katonda ate bagamba Katonda alina amaanyi okusinga empewo kati oli bwagamba nti Sheebah Katonda nga bw'ali amaanyi lwaki tosooka n'olinnya ennyonyi then empewo osabe busabizi kwesonyiwa ogende ku bweru lwakisikola ki tosaba busabi n'osaba Katonda n'akuwa amaanyi n'osooka ogende kuba ebweru esigadde ennaku wezi ate ebyokutereeza empewo bimanyi birwawo nina kukwata bayibuli yange nkole bwe nti tekitiibwa kya Mukama fire mbikoleza byonna ebinganye okutambulira mu kkubo eddungi byonna mbitereza ebyo bibe bya luvannyuma ninasooka kulinnya nnyonyi at first tusooka nnyonyi biri bibe bya luvannyuma lwansonga ate biri biguddewo bugwi kinga banakuleetera ebijanjalo ng'ate oli ku nkokoyo enkoko ng'ewooma nkitegera mpa n'obutaano ate n'ebyempewo bitera otwala obudde bitwala obudde byo ne bakusaba kino ne bagira batya bisobola obbeerayo ate ne mwerabira ensonga gye mwaliko oba oli awo nti emmandu akaseegweze eyagala gizimbira nnyumba oba oli awo kalondooza zaagala muzimbira nnyumba bisaba amaluwa biki ebintu empewo ze bitera osaba omwenge omuganda mbu n'emmwanyi babakola we bati nabalako nga bakola newe bati ono mubuke lwaki tasooka n'akuleka mubuke yalinga wange ennyonyi tennatuuka nange mubuke baali babatwala n'oyo luboyera ne sikweya mondoza asigale baali babatwala bugerere wa jjajja ne lwaki alinze ng'ennyo ogenda linnya nnyonyi yo ate najja n'aleeta ebyempewo oba oyagala kukulemesa bulemesa Jessica yadde alina ensonga gy'agonjola naye teyandika mbwadde bw'atyo kuba lwa nsonga era mukunja agenda okunyambira ye teyasobola kugirawo senga ye yagirawo nengeza nkuzanyira ku ddoboozi n'oliwulirako wano kubanze nina ddoboozi sirina ka vidiyo yayombye n'agamba ekyo kimukunja kisiru egamba Sheebah omuntu onavusima ng'ovuma muvume naye teyandimuvumira nsonga yamulabirira muganda we baako obubaka bowa mubuuke kuba mubuuke balaka benyiizizaamu nga bo bezembubi nyonyi gwe kankuzanyire kaloboozi okawulire yenze mubuuke muganda wa King Sheebah ekyo ekivubuka simanyi mbu bakiyita mukunja ekyagala okugenda ne Sheebah wabweru nakikubira amasimu ekinzole yakyandiisa amazi naye gwe ssebo byonna bye nagamba wabiyisaamu amaaso nakugamba ne taata ali wali eri kumpi ogendeyo akuwa olukusa era wagaana byonna tobiwulira n'ebyempewo z'ekiggwa nakugamba ogende musabe olukusa empewo zimukkiriza okugenda byonna obimanyi nabikunnyonnyola ssebo biyisaamu amaaso naye byonna ebiddirira ku mwana oyo temumbuuza ate temunnoonya obusungu si bungi oyo alayika yatusingayo obukambwe mu kika kuba luboyera waatakambuwalidde engeri eyo yatusingayo kuba luboyera singa yajja avuma mukunja singa tetuli naye singa yasuukayo gamba waki wabeera naye lwaki wabeera nange ndi mukambwe naye situukawo naye ndizoza ye kimukakatako nga ye alina kyalaba bungi Sheebah nagamba tojjalinya okulinya kyogamba okulinya nnyonyi nagenda saba mizimu nti baalo munzikirize emizimu gyagirinya ku nnyonyi emizimu gimanyi ennyonyi awo simanyi byabwe kuba nze bannaye mbadde sibisuubira nekanga luboyira nze mbadde bangi basigala ye yebugerere nze mpudde buwulizi ddoboozi nti mugana nentegera nti mubuke namuwulirako mubuke yandikulese Sheebah n'olaba ennyonyi yaffe at least empewo n'oziraba oluvannyuma kikyo era kyenasoose okwogera neŋŋamba nti singa ajja luvannyuma kati ate ye taata tulina okumusaba olukusa taata ensangi tabulawo abeerawo tusooke tugendeyo tumugambe taata tusaba tusaba kati nga we yagenda eri oli yazaala taata nga we yagenda entebe era agenda ensangi
Sheebah buli omuntu n'agenda yo nga tetwasoka basaba nti tusaba beerako ne Sheebah. Soda banayo omberedde. Ate gwa ntuziza mu kamera ate nkunyonyola ekituufu. Ate onkasuke. Kati ngonze. Ngambi nti waba ya muzaala sogedde bubi. Agendeyo waba tanatuusa kiseera abireke tagenda. Anti kati ennyonyi ebuzaako ennaku nnyanze bwe mbalaabalamu taata okumunoonya tetumanyi wennyini waali oyinza otuuka nga yasenguka. Kale ffe tubuulire kye weesunga ku nnyonyi kuba bagamba ku nnyonyi mubeeramu obwokulya obulungi mubeeramu biyogati ebyo binene. Biyogati. Obyesunga. Mbyesunga n'enkoko. Njagala ndya akataasa k'enkoko. Ku nnyonyi. Naye n'otandeetera kuyadde n'ekipi Sheebah. Nja kuyita. Anti zinabeera mu nnyonyi. Nze nsigale no makini ng'enfuufu. Yakukookonyezaawo ngambe enkoko yina soda ali mu kulya nkoko. Oba ojja kubaza w'embeera bw'oti mu bbanga osula ekifi mu ddinisa. Okisikema. Ng'owandiiseko akagambo for soda. Kajje kaggwe bwe kati. Bambi nange nkwagaliza ennyonyi Sheebah. Tule kusiima soda. Nange nkwagaliza gy'otambuliza yonna. Mwana otobye. Era. Endongo oyimbye. Tewali wadde kyenfunyemu eri emabega. Era bwe mpulira oli avaayo agamba Sheebah talinnya nnyonyi Sheebah mpulira obusungu. Era nze mubuuke sikaane mukunja okumuvuma mutuufu. Okimanyi ekyo? Kuba atobye ssente. Laba engendo ze mutambudde noonya paasipooti. Ndagamuntu. Kati gwe mubuuke ng'ova Kayunga. Era mubuuke wegomba omuddamu omulabako. Aliyo ne square mamujja mulaba. Era tujja kugenderako gwe kuba gwe abamanyi gwasobola tulaga nti oyo ekituufu muganda wange nga luboyera kituufu muganda we. Luboyera Yesu tulayera nasanyuka najja n'agamba kalayo muganda we. Musumba pasta. Ugenda mugamba soka asabire empewo ezo. Ngenda mugamba soka osabire empewo ezo zikole tulinye ennyonyi. Tudde then ziyoke zibuukuule. Tusobola bitereza nto inasi. Era byetaagamu ssente. Mpozi weddira ki? Ndira butiko. Tikate emizimu gyawe gibamenyeevu egyaba obutiko. Gibamenyeevu. So bagadde bafinyake mukole mutya? Soko bagambe kamukole mutya? Ndi ku nnyonyi. Kamukole mutya? Ndi ku nnyonyi. Abekata bakulinde. Abekata baninde bategeke abamagumisi abaki ababakanzu bonna. Njagala nnyo gomesi ne kansu. Muntu abagumidde. Ekitiibwa kyonna nga ab'ebitengi bonna. Ate Abawarabu bambala nnyo amakanzu kituufu. Bambala nnyo amakanzu yes. Oso otunula omuntu n'ogamba olaba si yeye oba yeye. Babwambala ne banyuma ne batambula okitegeera naye olaba Sheebah nze nina kye neesunga ng'ogenze ebweru banenze n'ompaka bebi ebweru n'okomawo ng'okirowoozaako kyekyo ng'avudde ebweru oyo n'ofunirayo ka bebi anti mugenda beera babiri teri abalingi bannange simanyi nnyinza okusanyuka kuba nange nkegomba ka bebi nnyinza okusondeza obusuuka baaba si gwe muyiribi nkumanyi nzijagala nnyo okwambaza omwana nga wange era nnyinza osondeza obusuuka nnyinza simanyi nakumanya ate kati omukisa mugulina mugenda beera babiri tewali luboyera tewali soda tewali anti mulumu musula omwami naye enfudde atawulira ate nga buno obubaka bwammwe ababiri kitegeera mulumu mubeera mwaba munaabira omanyi ebizigo by'Abawarabu ekigo kibeera wali eri onambikolera wali eri nga buli omu alaba munne buli omu alaba munne kati kiki temuli omu Sheebah ngamba oswala naye olunaku olwo nja swala nja kuba ojja ba utawero obosoka nuga gendako eweeru gendako eweeru ku ssimu okumala enjinda munzija gwomala najja ate ye bwatuuka onaaba ofulumamu oba osigalawo nfuluma sijja kulira sifuluma tofuluma soda banaye olijjo oli mukalu si mukalu ate gomba kulabako
mbera obwe ndingamba obona abadaba oba tunabakolaji ana ozinzijemu mullo Shibona obamfi nera nange bwe ntuko namgaso kogende ko walire okomyo ogitegera naye nga bona aba naba otulaga bireke kati Sheebah oluzungu lunonze lunsumbuwa golako olunsi yisoda nawulidde akayimbako ku leediyo ne kankwata omubabira leka okaza akayimbako wakitokanguza Sheebah oyina bungi nange nyina obuyimba naye bambi badde simanyi nti oyinayo oluyimba nawuliddewo munju oluyimba nawe bulijjo oyimba kayimba kikawulidde wekali simanya ani noyimba ne kukula vitu walinda okola ate nomponya ekibi ndoza era kyensaba bere mukwano gonga mukunja olokoka ddi webale kuyimba King Sheebah akusakanaddemu kuba manyi buli mulokole tewamutandide mulokole naye olina obuyimba bungi olina bayibuli olina nnina ebbuba olina mbesibeko olina nkusaba jangwendo mimi nawo olina bungi olina nako nkajjukira simanyi ekisimanyi zokukawulira ekisi wange vaayo laba omwana byankola toyina bina waye bakati tomanyi kyakukola olina bungi nenze ninayotwa tinse nyine ebbuba ekyannemye laavu bbuba kukwenjagala mbuba tebanga tikasikulanga nsoba ate olina n'obwoluzungu buli eri kozikaliwa kale I real so nice, it's so nice, I real so nice. Ako nkagala nnyo. Kaliwana, no matter what I do. Ako. All I think about is you. In your way, mumabu. No, you know I'm crazy over you. No matter what I do. All I think about is you. In your way, mumabu. No, you know I'm crazy over you. Alajibuli wadabu. Era mwabe kata. Ana ichibana. Ane kademu kokoze. Bana yebekata mwe abekata ngenaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunana King Sheebah agenda linnyennyonyi ne bano bona atulotya mu nnyonyi nze nebuza mujukire bira mu bbanga ebire okimanyi ogenda kutuuka ku Katonda w'alituula era aba nga Katonda abeera mu ggulu eyo ate mubire etuukayo otuukayo kuba waliwo yaŋŋamba obeera ne mu nnyonyi n'olengera ebintu ebyeru nga bitambula bidda mabega biti nga bikuyitako ogenda kundeeterayo ekire kuba oli yagamba senga nalina amaanyi nandibuse mu bbanga nekunogerayo emunyenye mu bweti kati n'otanogerayo mukunja kamunyenye yakunogera omwezi nyina omunogera emunyenye kuba emunyenye bagamba bw'oginogera omuntu omuzaalira abalongo gomkunja oyagala abalongo ngenda ginoga muzaalira abalongo olirode oyonse eno neeno oyonse eno neeno ye abalongo abayonsa batya obakwata omulundi gumu oba oyonsaako omubwakkuta ng'omuteeka ali ng'olita n'omulala toba mu katebe oba ku buliri nti omwana ono abeerawo wano ng'ayonka n'oli ng'ayonka obakwata omulundi gumu ono n'anuuna eri eno ono n'anuuna eri eno oba olina okuba redi nti ez'ekyenda weeziri nemukunjala n'agula ebyendo ngamba omuntu yenna ng'ozadde mukazi olina okumakinga sure nti ez'ekyenda kuba ekyenda ekyo abaana bakisobola okusika ebbeere owuliranga balikazizza kati nawe wotabamu munda buli woowuuta ekyenda bwoli ng'amata gadda ng'amata gajja Sheebah omanyi ebintu babiyigirawo zikwegumba kaddewa era mukunja eyakufuna yafuna kyapa mu mannya ge era tuliyo tubaza waaloberamu bwe tuti tukwakkule ekireza atalina kyenda teyeepanka kwepiica teyeepanka ayinza okutuka omugongo Sheebah kamuleke kuba kati ennaku nnya zesigaza nga nkulabako bannange ekibala nkeera buli kanaku leero nkedde essaawa eki
kuba kati nkolabako leero nkolayako ku Mande olwokubiri n'olwokuna olwokutaano olinnyo. Ate nziremu okulaba nga okomyewo. Nga nkomyewo era twasiibula bajjajja. Bagendayo entebe tubasiibula. Badde jjajja teyayogerayo ku byampewo. Eyogera Jesi kyampisa binti bireke byonna byobadde okola. Ali nawulira jjajja ye waakusaba nnyo era twatukayo watuwa n'essaala. Nabawa essaala. Kisa jjajja netakkirizira mu mpewo. Kale nga tukyabeerayo nga tukyabira ku kyaki ya Nnaabagereka awe Enkumba ku St. Luke nali nsomera kyaki ya Nnaabagereka awasebwawo nga tusaba nga buli Sande nteekamu engoye zange nali nnyina sikati yange eya Caribbean n'enkondo nga njeru nga nze nemanyi neteekako ne t-shirt nengenda ku church era sikati ezo wenzirabirako njagala nziremu nsabe ku church anti tebaagalayo mpale nyambala bulungi nnyo Caribbean yange empa emirembe kuba nali nzaagala nnyo ezo sikati nga ngenda bulungi ate nga yakwait nga wentudde ekifo kiyonjo ntula wayonjo nasimula wadde mu church nga nsaba tusaba ne jjajja buli ssana naye nga taata ye muyimbi ayambala uniform zaali za bbulu. Mpozi ekyalo kwe bazaala ne Nnaabagereka wa Buganda. Ekyalo kwe bamuzaala ku Tubiri. Sheebah akulira ku kyalo kya Nnaabagereka. Omuzeeyi Ssebugwawo yafa jjajjaawe. Wamu omukisa bamuzaala wa Ssebugwawo. Omuzeeyi oyo yalina abaana bangi n'abazzukulu bajja nekanga Sheebah akulira ku kyalo kwetali tusabira Nnaabagereka. Moje emikisa gy'olina emingi. Atwala eri. Sheebah olina emikisa z'olina. Nga tamanyi mpozi okundaba obulabe. Era akulaba ku TikTok. Andaba ku TikTok. Ola ne Museveni akulaba. Ne taata we yafa. Muzeeyi Luswata. Taata Nnaabagereka wali bamuyita Muzeeyi Luswata. Ate maama we. Maama we simumanyi. Muzeeyi Luswata yabeera eyo. So basaba ne bannyabo ennaku z'omwezi 12 be there or be nowhere. Nategeezeddwa nti omukulu Saimo agenda bawerekerako ne BBS telefina eyaffe egenda kubanga ensonga ezikwasaganya malidaadi sana. So togenda suwa bakulu bano nga bayimba. Gwe atagenda kata gwali mu Uganda ojabera ku TV yo oba ku social handles zo. Kati gwe kata toyina nsonga lwaki oba olabira ku mutimbagano ng'osobola otuuka ku community club eddoha. Sente ntono nnyo nalabyeko 10 n'olukumi ezeeyo 10 n'olukumi ezeeyo. So fere tumanyi obezaane za Uganda ziba mmeka ne kasatu kugambye abadde ku mukunjo official mukama abatukumire bataaya aba exportive mukola gwa ttendo bino twaliwo era nga si kwewana feba YouTube channel yasooka okukola ku King Sheebah obudde obwo ku Mubaraka awo. So Sheebah buli wa progressing ne mukunja tusanyuka nnyo kuba twafuuka nga ba Luganda family. So omukulu mubuuke tukusaba kakkanyo obusungu Sheebah asooka agende bweru w'eggwanga empewo ye mwetegefu agambye azimanyi era mwetegefu zitereeza naye kasooka ave bweru siwo kiri azitereeze. So mwebale tulaba omukama Katonda omulungi atakumira mpeera abatukumira atabaweki waliwo abangambye sibatumirako Joani Katusiime Patricia simanyi Nita n'abalala bangi ngenda wandikanga amannya ndyoke mbatumira omwana wota ne group yo bakadamabo mbatumiddeko mukama abatukumira. Export TV to the world.